So now Bobby Wine, instead of understanding the social issues of his in philosophy we call it not a class but a substratum of understanding the issues of his substratum and looking for allies, because I'm an ally of those children. That's how I started free education in 1997. Why did I start it? At that time, we didn't even have enough money. But I started it because I knew these children cannot afford. Then I have started very many programs, youth fund, women fund, this fund. Aka video kakyeyongerera ddala mu maaso ngenda kubanga njikuplayingira aho byerabireko Museveni oba His Excellency Yoweri Kaguta Museveni si musanyufu eri Bobi Wine okugaana okujjaho okutula naye. Ensonga yino njikuletedde mu maaso abo ngabele enkola yaffe obeera nga oli munakyukakyuka ka video mbadde nsaba okampeleka like kamwe kasutambula katukira bonna abanjagadde kumanya kweno information naddala ba foot soldiers wamu n'abo abaagala enkyukakyuka ey'eggwanga lyaffe Uganda. Awo bwennyininyini sigenda kubanga nsokawo kale katuyongereho n'amawulire gaffe agaleero. Museveni yasobodde kuvaayo emu ku zi YouTube ezisingira ddala amaanyi wano mu Africa n'agamba nti oyo Bobi Wine nagezaako dda okubanga amuyita twogere ku biruma Abannayuganda ng'abalala banne bwentera okubayita bo ne bajja. Ye Bobi Wine yasobola okuvaayo n'alaga resistance nga yagamba nti tayagala okujja okuyiga. Kyova olaba Bobi Wine nze nakola ki namuvaako. Ka video nkayina mu maaso ogenda kubanga okerabirako we nakakasiza nti ddala Bobi Wine ayinza okubanga his something era nga asobola okubanga leading enkyukakyuka mu Uganda. Osobola okuwakana ne keyboard yo mu comment section awo, naye kunze sobola okulabira ddala nti Bobi Wine agenda kubanga afuga eggwanga linene. Awo nyinyi nyongera okujjokeza Hajji Miti walinyo okulombereddwa gwe nango lyeyo n'ebizibu nambiri yabasembe 1515 mu boxing WhatsApp ajja kubanga akulombereddwa ebizibu byo nga bikola ki nga bitera. Ngenda kwanga okulengera kana ka video ka His Excellency Yoweri Kaguta Museveni nga yogera omumale nkuletere n'abatuuze b'Nansana kye beekoze mu maaso awo nga balumba Bobi Wine tugenda kubanga okikiriza. So kulabe akatambi kano. They are not against anybody, they are only concerned about their problems. So, and since they are concerned about their problems, and one of the problems that Bobi Wine is having from his group is that these former street children who are now adults are telling him that you man, yes, we were street children, but we grew and survived because there was peace. At least there was peace. And some of us have even prospered through singing, through boxing, through these things which did not need much education. But now you are bringing, because he is linked with you people, you are the one, you see him as an instrument of implementing your confused ideas about Africa, about longevity. Because now you are coming here, this is your problem. This is the one you started with. In your head, you are not aware of the pre-capitalist society of Uganda. You are not aware of any. Abatuuze b'Nansana abavuddeyo batabukidde Segona ne His Excellency Bobi Wine nga bagamba nti no Bobi Wine abatuuze oba ababaka be yabawa balonde bonna tewali kye bakoze, era nga gamba nti no bwe bali batandika okumenya amanyumba g'abetuuze b'Nansana eganda nga gamba nti no teri omubaka wa parliament yalavuddeyo nagezaako okubanga abalina kitegeeza kintino ababaka be yasindikayo either Nema yabawa enguzi obutabayambako obanga just bali reluctant nga tebagala okuyamba ANC oba eggwanga lyabo. Batuuze abangi nnyo wali n'ennyumba ya Miss Damamu gye nasobodde kubanga nkola documentary about kina kuba nkupulengera ka video make sure no subscribing so that oberenga ogiraba video ngenda kuba nje ku uploading ennyumba z'abakadama bonna be bakamenya okitegeera ekintu ekyo ate naba subscribing nyongera okujjukiza subscribing kade kajja personalize okateka mo so that let's subscribe ku kimwe kitokawo oberenga okifuna mu ngenda kuba nkupulengera kano ka video ombule
tutuulire endowooza mu comment section cause nkyemmanyi oli eyo oyinza okubanga oli depressed ng'ennyumba yo yemu kweziddako okubanga zigenda kubanga zikola ki okumenyebwa cause oli yankubidde simu nanga banda boy bambi ngenderako ku nyumba yange nasanda olabe bwekyaliyo soko labe ono ng'atabukira Bobi Wine komewo n'ebirala. Bobi Wine president wa NUP abasajja be watuteerawo Woman MP Segona tebayina makulu ge bayamba bannansi era tebayina makulu ge bayambye bantu bannansana kyebando ganda ku mbeera gye batuyisizaamu ng'ate bajja ne banoonya akalulu tubawa akalulu tubalonda tebasoodera kubeerawo mu lutalo lwe tulimu mu bulumi bwe tulimu omukulembeze omutuufu alwa apa n'abantu be abaamulonda gwe lwaki otya n'osigaleyo gy'otudde nga ffe tuli mu maziga nga ne bantu bannaffe batuuze bannaffe bataka bannaffe bali mu kufa olwa pressure gye balaba ebintu ebitutuukibwako tuli bubi amanya n'eddoboozi nze abagamba ze Sega Mwenge Andrew era omuntu ono omugoba essaawa zino alagewa bw'oba olaga nti n'oli kufa ku butonde bw'ensi lwaki togenda ennamanve ewali kampani ennene ne mumenya ntegaana nti no muli serious lwaki mujja ku bantu abafuna ekikumi abantu abeeyiiya ne mutandika okubamenya kati mpulidde wali n'omuntu afudde olwa pressure kati eno gavumenti kye kye twabagamba Mr. Museveni talumirwangako muntu wa bulijjo kivuga bino tebimukwatako kampani zaziri ennamanve tewali namungi bagenda kukwatako nenga bana bali muntu bazi gende nakivuba wano olabe nakivuba nene ali muntu bazi Kampala City wakati muntu bazi lwaki ebizimbe tebabimenya lwaki bajja eno mu bantu abawansi abatalina bwogerero ne batandika okumenya ebintu byabwe mutunulira bizinesi z'abantu kati abantu banene mubamenya balagewa bw'oba natandika okuba butayimba nga mugamba ababbi beeyongedde nemwe bennyini mwe abateekawo n'embeera so kino ekintu kivumiira era nkolongola paalamenti eveeyo ku nsonga eno nkowola buli munnayuganda na buli mukulembeze aveeyo ku nsonga y'abannayuganda eno Uganda yaffe ffenna Uganda si ya muntu omu mbu yagisalirawo nedda Uganda Katonda agiteekawo ya buli munnayuganda bannayuganda bonna balina ogyeyagaliramu si kujja ne bamenya bantu we bati babateeka tubafune babateeka emirimu gye babakompasatingi bizinesi z'abantu zonna bazimenye abantu badde wano eno myaka na myaka leero bazukusera bategera nti abantu bali mu ntobazi kikyamu nkivumira ngaze James Mubiru honale ngenze n'entebereza n'eŋŋamba nti kubana ababaka ba palamenti be bakutte nga bateberezebwa okubeera abalyake n'okubba ssente z'omusolo n'eŋŋamba singa zaako enze gwe babadde batebereza nga nze suspect singa kati nzijudde ebinuubule singa emisambagere gye nnaakafuna singa n'essaa zino batya okundagako eri bannamawulire naye ndabye ababaka ba palamenti bo ab'NRM bava bulungi nnyo mu mmotoka eri very safe tebalinako wadde handicaf tebalinako wadde ekintu kyonna ekiraga nti bano basuspect nga bw'omanyi nakyemalira ng'egyayisaamu basuspect obanga muyeekera obanga mutuju kweggamba newe